Webukeeredde olunaku olwaleero ng'embeera ekyali yakazigizigi mu kibuga Kampala naddala mu bitundu by'omu Kikuubo ne ewa Kisekka olw'ensonga nti poliisi ekyetoolodde military mweri era n'amagye ag'enjawulo agasukka mu bika ebisatu gaayiriddwa dda mu kibuga Kampala okuviira ddala olunaku olw'ejjo. Tebannaba kubanga baseguka mu bifo wabula ate beeyongera kubanga babayiwa buyiyi obungi era abantu abali mu kibuga Kampala essaawa zino ku makya g'olunaku olwaleero ekyamazima kyo kiri nti military oba abasiikale nga kw'ossa n'amagye gasinga abantu obungi abali mu kibuga Kampala essaawa zino zennyini ez'okumakya, naye nga waliwo ebitundu ebimu ebikuubo ebimu nga byo birimu abantu nga w'olaba awo ku screen yo waliwo ebitundu byo birimu abantu naye nga era nabo balaga bafuluma, babadde bazze okuba nga balaba embeera bw'eyimiridde, naye ekyamazima tewali ssuubi olw'ensonga nti amaduuka gonna agasinga gakyali maggale, tewali ssuubi lyonna liraga nti gagenda kugulibwawo olunaku olwaleero. Jjukira nti abasuubuzi bakyekalakaasa olw'emisolo egiyitiridde. Waliwo kye bayita double taxation era nga KCCA ekuggyako omusolo ku kifo ky'obeera wakoleramu era ne wabeerawo ne kasasiro, abo batwala kasasiro bonna still ssente ze zimu. Embeera yo ekyali yakazigizigi nga wolaba ebimotoka by'amagye byeyongera kubanga byeyongera bireetebwa mu bikubo eby'enjawulo. Ekyo kikuba Teargas era nga kyatandise okuba toyinza kuddamu kulaba kintu na kimu, naye nga yo embeera bwetyo bwekyayimiridde mu kibuga Kampala era gwali eyo yonna gy'oli ategeka okubanga ojja mu kibuga bw'oba okyalina ebyokkola ku nsi kuno era ng'olumirirwa n'abantu bo ne famire yo, osobola okuba ng'osigala ewaka weerekereza obusente bwe wandikoze olwaleero olw'ensonga nti ekiri mu ttawuni tekinnaba kubanga kiraga nti waliwo embeera egenda okuba nga etebenkera era nga bingi nnyo ebikyagenderera ddala mu maaso, wabula wano ku Owino kumpimpi Kokko abantu beeyongeddemukko obungi, naye era nga bwe nkutegeezezzaako nti abamu okusinziira ku ndaba yange ekyamazima kyo kiri nti bafuluma kibuga Kampala. Kakati gw'ayagala okujja obuzzi simanyi ki kyamaanyi kikuleeta, olw'ensonga nti okusinziira ku bizimbe ebyennambuddeko kiraga nti Justin Arcade eno nno eggaddwa oba yaggaddwa okuviira ddala olunaku olw'ejjo era nga ne ku ssamba kwennyini nakwo ekyamazima gate sinzigule, ekitegeeza nti ku kizimbe ateri muntu n'omu era ewa Kisekka wonna amaduuka agasinga maggale. Osobola okuba nga owubayo olubu lw'ekigere bw'oba omugumu era oba weesiga emisinde nti okyagiyinamu, kubanga ekyamazima embeera yo gye buggyako mu maaso awo katono eyinza okuba nga eyonoonekamuko katono, wabula ebyokwerinda byo binywezeddwa olw'ensonga nga bwe nkutegeezezzaako nti poliisi, military n'amagye byetoolodde ekibuga Kampala. Buli kikuubo ky'omanyi mu kibuga Kampala, buli kikuubo ky'omanyi otambula bigere 2-3 ng'ogwa kabinja k'abasirikale, kimu 2-3 ng'ogwa kabinja k'abasirikale. Emmotoka za Teargas nga bwe nkutegeezezza zo zikyayongera okuba nga ziyiibwa mu buli kikuubo, zongedde okuba nga zireetebwa mu bikuubo eby'enjawulo era nabyo biraga nti ekyamazima byetegefu ku mbeera yonna eyinza okuba nga ebalukawo. Okusinziira ku kwekalakaasa oba abaliidinze oba abakulembeddemu okwekalakaasa kuno balaganga wekitali mu mateeka okuba nga bongezebwa omusolo nga bwe nnakutegeezezzaako ku poliisi eya double taxation era nga okusinziira ku kiragiro kya kkooti kyategeezezza nga bwe bateekeddwa okuba nga emisolo egimu bagiggyako olw'ensonga nti n'ebizimbe byennyini abasuubuzi mwe bakolera oba oli awo byayongezebwa
omusimbi bwe babipangisa era nga okusinziira ku bye ntegeddeko oba ku mpapula ezimu ze ntunuddeko ziraga nti rent oba ebisale by'okkolera mu bizimbe bino byakubisibwamu emirundi ebiri era okusinziira ku njogera y'abasuubuzi essaawa zino bagamba nti emirimu tegikyatambula bulungi wabula ebitundu 50 ku buli 100 ku magoba ge bafuna gatwalibwa oba gamalibwawo mu misolo egibaggyibwako ne weesanga nti abamu capital atandise okwesala ate nga n'emirimu gyabwe ekyamazima gyo tegikyatambulira ddala bulungi. Mpuliddeko nti waliwo over duty kyewandiyise custom duty overcharge ekitegeeza nti ku buli kyamaguzi ekiyingira mu ggwanga lyattu erya Uganda nakyo kyayongezebwamukko omusolo ogukiggyibwako olw'ensonga nti ekisinze okuba nga kikalakasa abasuubuzi bano ebintu ebisinga bye batunda mu maduuka gaabwe babijja bweru w'eggwanga nga n'olw'ensonga eyo buli ayingiza ekyamaguzi aggyibwako omusolo wabula okusinziira ku basuubuzi bagamba nti emisolo gino nagyo gyayongezebwamu ate era mu kiseera kye kimu n'ebizimbe mwe bakolera oba mwe batereka emmaali yaabwe nabyo ne byongezebwa ssente ze balina okuba nga babisasulira buli mwezi. Kati nno baddukira mu kakiiko akatwala ebyobusuubuzi era ne bagezaako okuba nga batuula batema empenda ku butya bwe bagenda okusabamu gavumenti obyagondezeemukko mu misolo gino wabula bwe baatuula ne basalawo okuba nga bateekawo salessale nti singa gavumenti tevaayo kubanga ebaako kyekola ku nsonga eno bakuwummuza emirimu era nga bye bakikoze olunaku olwaleero wabula olw'okutya kwa poliisi nti wayinza okubalukawo okwekalakaasa kwonna deployment y'amaanyi nnyo mu kibuga okwetooloola ebikubo eby'enjawulo nga bwe nkutegeezezzaako. Kale ebisingako ku ebyo tugenda kubanga tujja nabyo wano ku Baby Television Uganda wabula gompya nsabye subscribing okwate kade ako sobole okubanga ofuna buli ggulire lyonna lye twataddeyo wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Emamba bannange, laba emamba.